course, welcome nate today to our episode of Namwatulira mikwano. Mbabuuza ko nti banange wiiki batambulidde tyanga bulijjo sawa zaffe nnya tuba live ku Facebook, ku YouTube, ku TV yaffe ABS TV wano ekawala mikwano nga tuzze okubeera nga tubalaga biki ebigenda maaso mu bulamu bw'abantu ebibeera ebyenjawulo. Oli omukwano nawe ng'oyagala okutegera biki ebigenda maaso nyo wano ku ABS TV tujja kuba nga tukunoonyerezaako obeere nga mukwano otegeera amazima biki ebigenda maaso. Mwebale nnyo mikwano be tutambula nabo buli Saturday abatugamba bannange ffe tubeerako Saturday saawa nnya n'ababeera ku ABS television ne ku YouTube channel yaffe okulaba programu zaffe endala ezibeera mikwano. Tusiima nnyo tusiimira ddala mikwano nga bulijjo saawa nnya olunaku lwa mukaaga mbeera Stella Nambiru mu programu yammwe Namwatulira. Njagala okusooka okwebaza be twatambudde nammwe ku programu ya last week ey'omwami omulwadde mukyala we nga yali alina enkolagana ne muganda we kw'ossa n'omusawo mikwano. Abasinga munkubidde nga mumbuuza bannange ensonga z'omwami oyo zaakomawa. Bannange nti nno omukyala twamukolera ki? Omukyala oyo nga bwe mwalaba twafuna evidence gye twali twetaaga okubeera nga tumupininga era ne tumukwasa ab'amateeka. Essaawa zino alina waali we bamukuumira abeere nga mukwano abitebya. Lwaki omwami we yamusayiningisa empapula by force nga mulwadde nga tategeera bulungi? Lwaki ye buli kimu nga bwe mwakyasijja kubeera nga nkola ki nga mbibadde mu naye kye mulina okumanya nti twamukwasizza amateeka era omwami afuna treatment esingawo mu amaze omwezi ng'akyusiza treatment nga avuddeko oli omusawo era life ye eri improving, ali mu improving abanyo Luganda sirangu, ali mu improving, ali mu kutereera okusinga kweri embeera mwe yakoze ekimu yabadde era kati ngesaazi no wetogera yatandise okubeera nga atuula. Mukitegedde munnange yeyo feedback gye mubadde mwetaaga ennyo okumanya okuva mu programu eyo. Butereevu abataaliwo waliwo abamu nga bagamba bano biki byayogera munnange temukayananga okubeera nga mbalaga ku bya previous gwe bw'obanga waliwo ate omupya kye mulina okumanya nti buli lwamukaaga tuba n'abantu abapya ababeera beeyunze so njagala tubeere nga tubadizaayo emabega katono kuwa gye twamaliriza ensonga z'omulwadde n'omusawo ne mukyalawo era wenyininyini nga tumaze okuvaayo eyo tulabe ate olwaliro mikwano tubaleetedde ki mu programu Namwatulira. Naye nfuula nti nno obwedde afa. Jjukira ali yamuyise n'amugamba mulwadde nyajja abajjanjabe n'agenda mu kisenge n'atandika okusinda mu kitanda mu kisenge ekirala si ekisenge kiwalimu sirika ekiddako tukireeta. Madamu Avenu madamu kati dokita bwe yatuuka mu kisenge laba ekyakolwa laba mukyala ekikola kye yakola ku musawo njarabbi. Dokita nange dokita numizibwa wano olubuto olunuma wano nange dokita lunuma nnyo. Sembeza omusawo n'amusembeza n'amwekubako laba wano bwali mu mwambula ettaawo lye. Namwambula ettaawo awo ebyaddirira mikwano gyaffe tugenda kubalaga naye buli kimu kyange tandika eravu yaffe nga bwe tunyumirwa bwe twawulidde nti nno ono n'omusawo beetegese okumukuba empiso egenda okumujja mu budde awo bwe twasitukidde ne tugamba kagujja tutaasa obulamu bw'omugwe kanange netemwana omuze kumugwira mama ndeka ndeka
Omulwadde mumugwira. Mama. Ogenda mutta. Omulwadde temumugwira. Tofaayo. Banange mama ogenda mutta. Mama muveeko. Andekandi. Tete gwakola bwezira kutta musajja tena muyagala mukuba. Andekandi. Wekati mama muyagala mutta. Mama muyagala mutta. Mugende. Mutwale mukamera mubwesi. Soko sibi. Amakakana. Semumbe ku namba ya dokita. Emmere mukazi wange. Sirika. Emmere. Olyanya. Okubye Kakana. Mama yeti namba ya musawo tukubira musawo. Tukubira musawo. Sirika. Mama kubira musawo. Kubira musawo. Mukulikayo bikwano muka previous ako tuba tulina okubazaayo ko okubajjukiza oboolyawo wawe twakoma ate nawawe tulina okubanga tutandikira eyo program twagimalira omukyala twamukwasa ab'amateeka era bali mukolako nga amateeka bwe gakola ki bwe galagirwa n'olwaliro mikwano tulina case empya ku ABS television waliwo omwami n'omukyala we abajja nga balina ensonga zaabwe ezaali zibatawanya mu famire yaabwe bagala okumanya ani ababba bagala okumanya kwegamba nga waliwo vulugu abeere waka we batali nga buli omu ayagala okumanya kiki ddala ekigenda mu maaso ng'omwami n'omukyala era butereevu twabiteekamu engatto ne tubayamba era ne bavaawo nga bategedde amazima buli omu ku Namwatulira ku ABS television bwe tutyo bwe tukikola kamatwale mu programu yayo naye nga sinaba kubatwala ku kiki tulina olwaliro mbajjukiza mikwano gwe ayagala okulaba shows zino mwe abakomplaining nga bannaye mubukutulamu ate bannange biki bannaye bugundi bungi bupatsi bungi mikwano gyange osobola okulaba shows zino alia kyolina okukola kiri kimusasula omutwalo every month just subscribe to Namwatulira membership group ojja kubanga programu zino gwe nga tozirinda lwa mukaaga gwe oba ozifuna lwa kusatu mikwano osasula okozesa visa card obeere nga mukwano ojoininga group yaffe eyo gwe atabitegeera bulungi oba ayagala okumanya more information about the Namwatulira membership group ogenda kuyita ku namba 078M 0781310196 ye namba gyoyitako omwami asobola okwongera okunnyonnyola ku kiki olina okukola okujoininga group ya Namwatulira butereevu katugende mu programu ya leero ate tumanye leero tulina ki mu nnyumba. Omwami ono ne mukyala we bajja ku studio za ABS TV nga bagala okumanya biki ebyali bigenda mu maaso mu maka gaabwe. Balina complaints nti ebintu ebyenjawulo bibbibwa okuva mu maka gaabwe so bali bagala okumanya ani abuuka ekikomera okujja okubba engoye zaabwe okubba enkoko zaabwe kuba baali bantu balunzi n'okutwala ebintu ebyenjawulo ebyali bibula buli kaseera mu maka gaabwe. Era ffe nga ABS TV twakwata omulimu ogwo ne tutandika okunoonyereza ogezaako okuzuula biki ebyali bigenda mu maaso era bino wammanga bye twazuula mu maka gaabwe katulabe. Nsanyuse nno balabo basanga naye ng'ontudde mabega sembera bulungi wano. Nango kusingana. Sembera bulungi. Sanse nnyo kulaba nnyabo. Kale bannange. Mujebale. Kale nnyabo. Jebale sebo. Eradde nnyabo. Eradde sebo. Osibyo kya sebo. Gyendi nnyabo. Sibyo tya. Gitambula gitya maama. Kitambula bulungi nnyabo. Webale kuuma waka. Tukuuma nnyabo. Mukuuma. Bwe bulungi. Tebalekeyo emirimu nnyabo. Kale mukwano. Nange tulina tukola mpola. Mukola mpola mpola. Tukwataganya guno naguli. Amiina. Kulunda awo. N'ensuku ezimanje tubale tufaayo ku lunaku lumu.
nitubaako kitukolako tukwataganya ne mukyala tubadde bubi temubadde bubi naye oba omulimu gwe twakuwa mpozi omulimu gwali gwakibanzijukizeemu kugamba engeri twalina nebintu ekyakuwaliriza okugamba nti tujje mu maka gammwe tukolemu ka kugamba twali tubulwabulako embeera ebintu byaffe bulabula engoye nina nengula enkoko zange 40 zikwasiza omukazi ngenza okukola tusula mu nyumba kwebulungi ekiro tugenda okera ku makyawo tuteyasa tukola nga bababbye byakiri nengamba ye bakasooka engume nenyongera yabiro netubeera obe mu nju omwo ne mukyala wange mu kisenge nemugana yegwe oba olina omupango omukyala yapanga n'atunda ebintu nga tambuulidde ngenda okulaba waleka engoye mbwate nazo bazaanudde kwegana n'osoberwa munange mukulu munange nensooka nensonyiwa akawaka ewiiki nembeera nga eyo mikwano gyange ngenda okudda agamba ate nembuzi era nazo bazitutte nebuuza ani abuuka ki ekikomera oba olina boyingiza muki mu nju nga sitegedde awo oluyombo lubeera butonotono nenzikakkana ngaomuntu aludde ne mukyala we nekubira omulanga ng'amaka gano ne mukyala wange famire yange tulaba nyo oyo ani ataataganya amakaago asusse mu ekyo enya esebo ne maama we gutwe gwali bwekityo nnyabo bwekiri okay twalinga tetukkaanya ensonga ze zimu zezo bwakunyonyodde ng'alowooza gwobba ebintu okubijja ewaka n'obitunda kale nga buli omu adawutinga munne nga tetumanyi kiki ekituufu ekigenda mu maaso ne tusalawo tubatuukirire mutuyambe mu ekyo mutukakase kiki ekiriwo mu nnyumba yammwe kale era naffe wange n'omwami wange naffe era tetwalwawo twakola bulungi omulimu gwammwe okitegedde twagutambuza bulungi nnyo nnyini ddala ne tugamba abantu bano katubataase tulabe ate ani oyo abayingirira mu nnyumba yaabwe ku bintu byabwe ebibula okitegeera era omulimu gwammwe gwonna nga bwe twagumaliriza guli wano ku kyuma kino okitegeera twabikuŋŋanyiza bingi nnyo bye twakwata mu maka gano naye twabitadde in brief ne tujjamu ebyo ebikulu ebiyinza okubayamba ne tubiteeka ku kyuma kino era buli omu njagala otunule bulungi mwami ssebo tunula bulungi nnyo wano naawe mukyala tunula bulungi nnyo wano buli kimu kiri ku kyuma kino okitegedde mukama wange njagala nsooka enkwanjulire engeri gye twakolamu omulimu guno okitegedde sooka otunule wano ndowooza yene ennyumba yammwe wano mu kifaananyi kino muka video kano sigega maka gammwe kwegamba tetwagenda wakyamu wewe mukwano bwe tutyo muli bantu balunzi tulaba obukokoko kaawe butambula kwegamba ng'era ewaka wakola ki aweeyagaza wali omwami n'omukyala okitegedde ng'ebyo twasiba kamera zaffe mu bifo ebyenjawulo mu maka gammwe okitegeera emu twagiteeka wano ku dishi eno dishi gye mulaba ogiraba awo twasibawo kamera waggulu okwongera okutuwa biki ebyafanga mu maaso emmanju n'ebweru emmanju ne mu mbirizi n'ebweru w'ennyumba okitegeera walina vyo ennungi nti buli kigenda mu maaso oba okiraba sayidi zonna okitegeera awo twasibawo kamera okitegeera na wano mu lukuubo wano nawo twateekawo kamera mugiraba eyo eyatukwatira ebifaananyi byagenda mu maaso mu lukuubo awo okitegeera buli kyoyogerako tukiraba okitegeera era kitwali twagala netwewaayo ntugamba waaye kamera endala twagiteeka emmanju ebweru wa boys quarter ennyumba eno emabega waliwo boys quarter si kyekyo kati kamera endala twagiteeka emmanju wa boys quarter kuba mwagamba waliwo ababuuka ekikomera in most cases omuntu wabuka ekikomera tayita mu miryango ayita kuba wangamba waliwo ababuuka ebikomera so emabega wa boys quarter nayo netukola ki netuteekayo kamera okitegedde yasobola okutuwa ebyagenda mu maaso emmanju eyo okiraba mukwano okiraba maama tugende mu maaso kaakati olunaku lumu nga tutandise okunoonyereza kamera zaffe zitandise okukola tulaba omwami ono wali awo manjo wali olongosa ku ngatto zo mu kifaananyi ekyo wali olongosa ku ngatto zaawo ku makyawo zikuba ddagala oziyonjako obudde bwali ku makya ndowooza nga weetegekera mirimu yegwo basi yegwo
longoosa bulungi nga tozo kumakya weetegekera genda kukola ki musoke emmotoka ogitwala ku mazzi kale okomawo mangu emmotoka abadde bagitwala ku mazzi kugisayisaako nsala essebo kaakati nno munnange olwo bwe lwali awo omulimu gwaffe tugutandise okitegeera wali awo ku makya ng'olongoosa ngatto zo munnange okitegeera okitegeera neeraba bulungi kirala kirina kyenkubuuza kubanga neemanyi neeraba siri muzibe buli kyentunuulira nkyetegereza buli kimu tukiraba bulungi olunaku olulala tulaba waliwo omuwala ono eyali ayambadde akadress kano eyatudde wano ng'aleze kano ka bebi omuwala oyo akola ngaani mu maka gano kuba twamulaba nnyo mu nnyumba yammwe oyo muwala wange nnyabo muwalawo siwe yekka muwala waffe muwala wammwe kubanga yajja naye ngeri waaliwo tubeere n'omwana waffe yajja naye muwala mu bufunze ono yamuzaala naye olw'okuba nawe omuna oli mwami olina okuba taata we bali kwagala mwana takinamu buzibu tubeera wamu naye era amulabirira bulungi okay kakati olunaku lumu tumulaba yali awo ebweru ku kamera yaffe ey'ebweru gye twateeka ku dishi yamutuwa yali awo ebweru bambi ng'aleze mutabani ate kano ka bebi yakazaala ddi yakazaalira wano oba yajja nako oyo mwana wange mwanawo muwalawo ate kano ka bebi kano ke yali asitudde yakazaala kake yajja naye oba yamuzaalira wanewo nalabirawo ng'aze nange neemwaniriza nga maama we mu maka ng'azze okuvaawo ng'aze kuva ewa jjajjaawe mu kyalo n'obeera naye wano ewaka kati ono bebi gwe nkubuuza ono yajja n'olubuto oba yajja n'omwana nga yamuzaala dda oba olubuto yalufunira wano olubuto yalufunira wano ate taata lubuto yaabeera wa yagaana omumbuulira tomumanyi simumanyi kati oli mu nnyumba n'omwana gw'oyita muzzukulu naye nga tomanyi na taata we simanyi taata we kati omwana bw'afuna ebizibu ono omuto ogenda kukikola otya senange byansuubira togezangako wadde nakunoonya taata w'omwana ngezaako omubuuza ngezaako omutuuza nemunyonyola mpola ng'omuzadde n'agaana okunnyonnyola n'agaana kati simanyi kituufu kati buli kimu ani alabirira omwana ono omuto buli kimu alwadde mata ngoye buli kimu ani atekinga responsibility nze maama weera gwe jjajja gw'olabirira okay ekyo nakyo tukitegedde kyadde kimbuzaabuzizaamu awo naye ndowooza nakyo tukitegedde kale kati munange wamusanga awo lumu bwali ku makya ndowooza wali ogenda kukola saategeera bulungi naye yali awo ng'ayonsa mwana we n'ogenda n'ova eri mu ffumbiro n'ofuna akadomola k'amazzi n'osena amazzi awo buli kimu ndowooza obiraba saba omulimu gutambula twagukola buli kintu kyoyogerako nkiraba twagukola maama n'osena akadomola k'amazzi buli kimu awo nga bw'okitaba n'ojja n'omutuukako awo n'obaako by'omutuma ng'era omuzadde okitegedde nkolera kino si kyekyawe kigenda mu maaso naaka ondi maama ngendako eyo mu tawuni naye daddi bw'aba aze nyambako n'omungalulirako ku mmere ngenda gendako mu tawuni mala nkomawo gwe ne weeyongerayo n'okola ki n'ogenda gye wali ogenda si kyekyo okiraba wangi kyekyo kyennyini olwo nali ngenda wali ogendawo nali ngenda mu tawuni kukola
nemusaba taata we bw'abaaze amujulireko ku mmere amumpeereko bwe ntyo nze nengenda kukola n'ogenda okukola okay kaakati olwo lwali bwe lutyo era olunaku olulala kweno kamera yaffe gye nagambye gye twatadde wano mu lukuubo tulaba omuwala ono gwetugambye nti muwalawo otegeera yabeeranga nnyina n'oyo mutabani we buli we yabeeranga naye we yakola ki we yabeeranga yali ayera ku lubalaza yali ayerawo ku lubalaza ng'ayera mu lukuubo ngera omanyi omwana nga kinga omulese ewaka ayonjaako naye tulina ekintu kye twalaba ekitaali ekyatutiisa ku muwalawo alabika alinamu obulwadde bambi kuba njagala weetegereze yali awo bambi ng'ayera ku lubalaza naye alina engeri gye yatandika okubaako ekintu kyeye era bambi wakola omulimu gw'amaanyi nga taata n'omuyamba n'omusitula biba n'amaanyi kuba bambi tulaba ng'olwana nnyo naye okulaba nti omutaasa era wamusitula n'obaako w'omutwala bambi n'okomawo n'okola ki tukiraba walwanagana nnyo nakyo walwanagana nnyo nakyo walwanagana nnyo nakyo era n'okomawo bambi n'onona n'omuzzukulu yali akole ki bwe wali oleseewo awo naye n'omukwata n'okolawafaayo ngera taata kugamba kyatulaga nti omwana ono wali okola ki omulumirirwa nnyo omwagala nnyo ekifaananyi nkiraba naye ate olumba lwali lumuluma neetegereza nga ndaba ng'amunyiga amabeere olumbe lwali mu mabeere nga bwe mubalaba mikwano ensonga za famire eyo bwe zityo bwe zikyatambula naye nga bulijjo tuba tulina okugendako mu short break okunywako ku lwendoka lw'amazzi n'okukola ku kasente okubeera nga ki nga mikwano tuyimirirawo nga ebstv okwongera okubawa ebyo bye musinga okwetaaga bibanyumira nkujjukiza mikwano gwe agala okulabika obulungi weeyune bashanana mikwano shanana products zaabwe bazitambuza buli wamu oli mu Uganda oli bweru wa Uganda buli nsi mikwano gwange woli tukozesa career services nebeera nga bikutuukako ku mulyango gwo oba ku office yo gwe buli address yonna gyotwa woyagala bituukire mikwano bibeera nga tubituusaawo shanana bakolera ebintu binnyonyi ddala naye katugendeko mu kuumulamu tugenda komawo ne programu yaffe tulabe ate ensonga za mwami n'omukyalo oyo twazikwata tutya tovaawo